Hallelujah. Tweyongedde ku kyawandiikibwa kyaffe ekirala. Ngenda kukola obudde butono nnyo olw'ensonga gye nabagambye. Ndi mu paka. Ekyawandiikibwa kyaffe ekirala kivudde mu kitabo kya Samwiri ekisooka 15:22 agamba ki? 15:22 agambye Samwiri n'ayogera nti yali ayogera ne ku Sawulo. Bw'oba osomye sitori eno yonna, Sawulo abagamba kugenda kutta bantu, bintu byonna babimalewo, bagenda kwegirayo ate ente za ssava baziridde, bwebaweerayo Katonda gw'otegeerera Katonda. Kati eyo sijja kugendayo, kaŋŋende wano eno ewaffe mu Mwoyo Omutukuvu yatuwadde, kubanga nzibadde nategese ekyawandiikibwa kyange kiri mu Yoswa. Naye munnange ku lasiti n'aŋŋamba nedda, kiikino. Mukama yeebazibwe, mbadde mu kugolola ngoye. Mukama yeebazibwe, agambye atya? Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka okwenkana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama. Laba, okugonda kusinga ssaddaaka obulungi n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume. Mukitegedde ekyo bannange? Mukama kino kyatwetaaza, atwetaaza kugonda. Ojja kwewaayo nnyo, wee ssaddaaka z'okusiiba, oweeyo ssaddaaka zonna zonna, naye nga togondedde eddoboozi lya Katonda. Kiki kye yakugamba, byatugambidde wali eri mu kyawandiikibwa kyaffe ekisooka waggulu nti mukole ndi wamu nammwe. Kiki kyatugambye? Kiki kye yakugamba ky'oba okola? Ebyo byonna by'obikutawaanya bikutawaanyiza olw'okuba tonnakola kye baakugamba. Haleluya. Sooka ogondere Katonda kyayogera naawe. Oh, Jesus. Sooka ogondere Katonda kyakugamba. Bayibuli etugambye okugonda kusinga byonna. Buli lwe tugamba, Bayibuli etugamba era mu byawandiikibwa, bwe tunaagonda tunaalyanga ebirungi eby'ensi eno. Naye okugonda, obutagonda bwaffe, obukakkanyavu bw'emitima butusuubiza bingi. Bitusuubiza bingi bye twandyagadde nga Mukama alweredde bituwa naye nga tugaanye okukola. Ate nga okutya oba n'okutya, naye nga Bayibuli etugamba ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya. Era naye lwaki tugambye nti temutya. Tukole. Tugondere Katonda. Kiki kyatugamba? Buli omu weefeeko eyo gy'oli okkakkane wansi omugambe taata onsaasire. Lwaki okutuddiŋŋana mu kigambo kino? Waliwo ensonga taata gye twetaaga okutereeza mu maaso go, naye mbikkulira okwonoona kwange kwe kuliwa. Yobu yayogera. Yobu yamubuuza. Naawe mubuuze, mugambe taata, njagala okukola ng'okwagala kwo. Wawe nakalubira, wawe sigondedde. Haleluya. Mukama yeebazibwe abooluganda. So ab'emikwano, kiseera kya kugondera Katonda waffe. Ate mu biro ebifaanana bibutu twetaaga Katonda n'okusinga ekintu kyonna. Omuntu wandibadde oleka okulowooza ebintu byonna n'osooka olowooza ku Katonda. Kiki ekiddako? Bino nga bigenda mu maaso, Mukama kiki ekiddako? Kati singa ogaana okugonda ayinza obutakubuulira n'ojja ogwa mu buzibu. So singa wagonda n'otuula wansi, bino byonna byandizze nga kintu. Kankuweeyo ku bujulizi katono. Nze mbadde nina okuddayo omwezi ogujja nga nina okudda e Uganda. Era nga bambuuza ne mbagamba njagala kuddayo gw'omwezi. Naye mba ndi awo munnange nga mbeera ngamba Mukama neetaaga nno okumanya nzirayo ddi. Mukama neetaaga nno bitegeera ye bwe ngenda tandikira wa. Mukama munnange nandaga nga sigenda. Nga sigenda genda kati. Ngenda after omwezi ogujja nga guwedde. Kubanga lwaki yakindaga nakitegeera nti waliwo munnange agenda omwezi ogujja. Naye nalaba nga baatukolera tiketi wamu, ye ng'agenda leero nga nze ngenda nja. Nekidda emirundi ebiri. Kati era bakama babe baatuuzizza ne baŋŋamba Lydia tusaba otuyambe mu kisiibo.
saata wanyina kuwakana kubanga nafuna nentegeera ninga Mukama era kyekigambo kye nayatula ninga Mukama okole okwagalako anaaba gwayogedde kubanga nze emu yange wampa contract emu naye bw'oyongerayo ebbanga gwe kinaava mu kamwako Mukama sinze kusalawo okwange Lydia naye singa sakkiririza Mukama sanditegedde era nandiyombye nabo nze contract yange ddeko nze njagala kuddayo naye olw'okuba Mukama yali amaze okwogera saata wange nakkaluba nengonda ninga Mukama nga bw'oteesezza bw'otyo nsaba ompiseewo bulungi kubanga mu gino emyezi munnange osobola ofuna obuzibu Mukama yeebazibwe ng'ate weetaaga okunoonya ennyo Katonda mu bbanga lino libakusabye bo nga bo. Haleluya. So banaye tugondere Katonda. Katonda already nnyo okwogera naffe ku ebyo byonna ebikyakalubiddewo ku ffe singa tunaakola omulimu gwa Katonda. Haleluya. Sigenda kusukka wano bannange naye n'olw'ebigambo ebyo Mukama abampeere nnyo omukisa abanjagalire abankuumire bannange mwebale kuweereza. Nsaba Omwoyo Omutukuvu ampe ekisa nange neegatte kubeegayiriza olwaleero ekintu ekyo ntera okukyagala naye maama Ogondera ng'olemereddwa naye ku luno Omwoyo wa Mukama nsaba akinkolere nfuneeyo eddakiika ne bwe zinaaba 5 bwe ziti nange nnyimuseeyo essaala abeegayirizi temunneekanga. Haleluya. Nkisabye kuva mu mmwe abagenda oyimirira olwaleero Mukama abampeere nnyo omukisa Mukama ayongere obakola obulungi Mukama ayongere otukomyawo mu kisa kye tuyimirire ng'okwagala kwe bwe kuli. Haleluya. Mukama abanjagalire.